Gavumenti ng'eyita mu Ministry y'ebyobulamu eyisizza n'okuyimiriza bannayuganda okugenda mu ggwanga lya China n'abali mu China bagire nga batta ku bigere sinakindi kubisalizaamu ddala ebikomawo kuno okutuusa nga embeera y'ekirwadde kya ssennyiga ekireetebwa akawuka ka coronavirus etuliddwa ku nfeete. Bw'abadde asomera abaka mu lutuula olwaleero statement ekwata ku nsonga y'ekirwadde kino, Minisita omubeezi nga wa byabulamu Robin Nabanja akubirizza bannayuganda okwewala ebifo ebirimu abantu abangi, okukwata mu ngalo, okunywegera, okuddukirawo mu ddwaliro singa weekengera okuba n'obubonero obw'ekirwadde kino ekyatandikidde mu ggwanga erya China nga kireetebwa akawuka akayitibwa coronavirus. Nakureggulo omubaka wa Bobolo East Apollo Maseka yasinzidde mu lutuula lwa Parliament n'alaga okutya ku kirwadde kya ssennyiga ow'obulabe eyabaluseewo mu ggwanga lya China aleetebwa akawuka ka coronavirus era amyuka Speaker Jacob Oulanyah yasinzidde wano n'alagira Ministry y'ebyobulamu okuvaayo ebeeko kyebuulira bannayuganda oluvannyuma lw'okuba nga bangi basuubula mu ggwanga lino. Olwaleero Ministry ng'eyita mu Minisita waayo omubeezi Robin Nabanja esomye statement ku nsonga y'ekirwadde kino era eyimiriza bannayuganda mu kiseera kino okugenda e China n'abali eri okujja eno okutuusa ng'embeera etuuliddwa ku nfeete. Those in affected cities should delay their return to Uganda until the situation is in control. And for those planning to travel to those affected cities should delay their travel. An interministerial committee on coronavirus that is chaired by the Minister of Health has been constituted by the Right Honourable Prime Minister to coordinate all preparedness activities aimed at preventing the spread of the infection into the country. Minisita era alabudde bannayuganda ku bifo ebirimu omujjuzo gw'abantu okukwata mu ngalo, okugwangana mu bifuba n'ebirala. Bannayuganda era bakubirizddwa okunaaba mu ngalo buli kadde, okwewalawo okukwatirira ebisolo, okufumba enva z'ennyama okutuusa ng'eyidde bulungi n'ebirala. When visiting live markets in the countries currently experiencing the cases of novel coronavirus, avoid direct and protected contact with live animals and surfaces in contact with animals. Minisita era akakasizza ababaka nti ku kisaawe Entebbe baataddeyo dda enkola ey'okukebera buli ayingira si kubanga wabaawo ayingiza ekirwadde kino mu ggwanga. The team at Entebbe International Airport are conducting screening for coronavirus. The ministry is working with civil aviation and has already undertaken sensitization of all airport staff on the risk of the spread of a new coronavirus 2019 to Uganda. Amalwaliro abiri omuli eri Entebbe wamu ne Naguru ge gateereddwawo ababa bazuuliddwa n'ekirwadde kino gye banaddusibwa. We have ensured there is heightened infection prevention and practices. We have increased the number of hand washing points at the airport. We have designated Entebbe Regional Referral Hospital and Naguru Regional Referral Hospital as centers for case management. Abachina abali mu Uganda baganidde okuddamu okukola enkuŋŋaana zonna okutuusa ng'embeera eteredde. Ababaka naddala abava mu bitundu by'ensalo za Uganda baagala mu bifo bino wateekebweyo essira kuba bangi abayitirayo okuyingira Uganda. So I did not hear you measuring the hospital, equipping the hospitals of maybe border areas like now Busia, Massive Hospital, Busia Health Center, and then that maybe that the alcohol, I don't know, is going to get all liquid for cleaning our hands, maybe being placed at the border. So how I wish the minister would also take precaution not only in Entebbe but also take measures immediately to take care of our borders. Even if we can start with washing of hands. Borders are very, very busy places, especially Malaba. A very, very busy place with the movement of different people in and out. So it means we have to be very, very serious on the lookout at our borders and also putting in place measures to ensure that these contracts going on, these jobs which they are doing, are not hampered because of this. What America and Britain and France and other countries are doing, they are picking up their own citizens in advance for the very purpose of
quarantine them first before they're led out. So it's not just washing hands and so on, but we really need to make sure that for those people that are coming in, like the Chinese that have gone for holidays, we need to put them under quarantine. Ekirwadde kino kijja nga ssenyiga kisobola okuleeta olusujjasujja kikosa ekibumba era n'okutta kitta. Shamim Naiga, Nicholas Nduga, Delta TV, Amasukkulumu.